yimuka kajeeko akayimuka soko tukagira wali awasemba weewaawo ku 98.8 ne 95.5 radio Buddu radio ey'omuntu wayo tukwaniriza ate mukabinkanako olulimi olwaleero tukugamba nti tukyagenda mu maaso okubeera nga tukuweereza enteekateeka eno nga tuli wamu ne bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited abalabye abaana bano ebyolubuto bannaffe kuli Kayira Aloysius ono yaliko wano mu kabbinkano 18 byonna byokola tubyebaza Piontens and Manufacturers olekijjabwe mu Masaka City nammwe tubeebaza nnyo nnyini ddala St Andrews Greenlight Junior Academy Primary School ku Kapendagwe tubeebaza nnyo mwebale nnyo byonna St James SS Kyotera munnange wonna omulina mukama abaddizeewo bazannya n'engo Guest House wano mu Kimanya bannayi tweyanzeege bannaffe aba Buddu Institute of Design and Technology wali e Kabale Bugonzi bannammwe nammwe tubeebaza mwebale kubeera naffe mu nteekateeka eno Masaka City School of Nursing and Health Science wali e Kalagala Mukungwe tubeebazizza bannaffe mwebale kubeera basaale mu kabbinkano bannaffe bakuteesa Medical Works Ekyotera nammwe ne tubeebaza enteekateeka ya kabbinkano weeri tuuse ku mutendera gwe tuyita ogwa Kasasambula Bbwa wano tuli mu kukwata ekigo ekisemba oba ekiddirira ekisemba ayitawo wano agenda buterevu ku fainalo gye tumaze okukakasa nti egenda kubeera wali mu tawuni e Bukomansimbi ku kisaawe ennaku z'omwezi 30 omwezi guno n'olwekyo gwayitawo wano manya nti kati final yeneeba ekulindiridde omulangira simbula effumu awo tweyongere tweyanzeege teri kulanga kulala nnaku z'omwezi 30 twegweko ffenna wali e Bukomansimbi tuwumbewumbe enteekateeka eno ey'akabbinkano tuba tugifulumya wano mu studio nange nze mulangira Kalema atereddewo ababbinkanyi 3 batudde era bebeesozza omutendera guno gwa Kasasambula Bbwa mu butuufu njagala kusooka kubuuliramu babbinkanyi bano nti musendera guno ebibuuzo byeyongeddeko obungi era mu luzannya lwammwe olusooka buli muntu ngenda kusooka musimbuliza ebibuuzo 10 nkuwummuze mu luzannya olwokubiri nkusimbira ebibuuzo 5 ate nga kwe kuli ne bwino naye ekyawukana ku mutendera guno kyenjagala mukwate nti Wakayima omuyita naye ng'aliko ebigenderako wootamwattamirwa mu Wakayima olukiiko leero lwabadde lwegendereza ne lugaa nti kale katubasala obubonero 3 ekibuuzo ne tuva ku 5 kasita oyita Wakayima ate ne ku mpaka ez'akamalirizo era bwe kijja okuba ekibuuzo n'otakiddamu nga bwe kirina kuddibwamu oba n'otuwa ansa nga nfu tukusalako wali 3 ku bubonero bwo agali bw'onooyita Wakayima emirundi 10 nga bifu bwe bubonero 30 oyinza okuva wano nga tukubanja ne tukutwala mu mwaka ogujja nga tukubanja obubonero bwaffe obwa Wakayima kakati naawe Wakayima mumwegendereze yita Wakayima ng'okakasa nti kyogenda okuddamu kyekiikyo njagala kwebaza nnyo bannaffe mwenna ababadde batambuza abaana bano bannange mwebale nnyo kyova olaba nti nfaayo nnyo okulaba nga nsoma obubaka buno obw'abaana era abamu bayizi bannaabwe mwe mwefiiriza akacapati ne mwefiiriza kasumbuusa noga nti kanwanire munnange awo nno naawe oyina ettaffaali ddene ly'otadde ku kabbinkano weebale nnyo weebalire ddala kati nga bano bakato Kabiswa sini ey'okutaano ayagaliza muwongo obuwanguzi ne b'otumiddeko basenga bonna yiga kale tweyanziza nono n'agamba ye Pulezidenti Juuko Edward Pulezidenti erinnya eryo kale Kabale Sanje Science Club ne Pinto House the Great tukwagaliza buwanguzi nono n'agamba nti ye Muwonge Ronald Bikira Maria akukulembere kodi na buwanguzi ye kale Devi kale
Nono n'agamba nti kibabazi kembabazi ayine mbabazi Winnie Joyce sini eyokubiri East Muwonge nkwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba nti Shakira Waiswa Kabale Sanje naye akwagaliza buwanguzi. Mugerwa Martin sini eyokusatu akwagaliza buwanguzi. Nono nagaye Nakawesi Tendo sini eyokutaano akwagaliza buwanguzi. Kawesa Rosiasi ne Nantayi Catherine bakwagaliza buwanguzi. Ate ono ye Nakito Aneti Form 4 ne Nakachwa Maria Kakonda naye bakwagaliza buwanguzi Muwonge. Nono n'agamba nze Waswa Joseph Kiganda no Waswa naye ali mu Kabbinkano age Muwonge nkwagaliza buwanguzi. Teira Anthony ne lisoose taata linnemye naye go beyond the end point. Kale nakirabira prosini ey'omukaaga Muwonge gweweka. Nono n'agamba nti ye Najjemba Jewa ne sini ey'omukaaga nkwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba nti ye Mugagga Ronni nkwagaliza buwanguzi Mirembe Sala ne Rosella. Kale Muwonge Ronald ffe tukwagaliza buwanguzi bebaani bano beba kubanga Kabale Sanje yesinga be known by work okuva ewa mukwano go senior esooka Bossa Ibrahim, Lady Scovia ne Big Boss. Big Boss. Omulangira Kato Paulo ne Waswa Peter batumidde ne brother waabwe naye nga bakwagaliza buwanguzi. Ne bagamba nti babiri stress sini ey'okutaano akwagaliza buwanguzi. Sebuya Isaac sini ey'omukaaga buwanguzi. Nze lwa Mushaija James nkwagaliza buwanguzi. Abenju ya Mukadde Nantonina Chiwotoka Mayanja Sanje bakwagaliza buwanguzi. Mulimu wano muli Shadia Letitia Imestera ne Juliet. Ne mubaamu ne Nansamba Jamewo sini ey'okuna Muwonge buwanguzi bwokka ne Lukaku sini ya Lukaku kati oyinza okwesanga ng'ono kaakuba nga kabitege ne sini ya 5 agaita akwagaliza buwanguzi. Zagadat ino akwagaliza buwanguzi Muwonge. Ebyo byonna obubaka bubwo. Njagala kusooka kutegeeza abawuliriza abaffe nti kigemuzi waffe olwaleero baaba yakoseseemu omukyala Pros Kabanda mugonvugonvu bwe wabaawo awo ekiwanga ky'enkoko ky'olina ekikutawaanyatawaanya kimuwa kiwuutemu otuzzi asobole okudda obulungi engulu. Naye era tekijja tulobera kubbinkanya baana bano waliwo ajja okukola ebiringa ow'olukuku yeyinginiya Jesse eno atuteeke ku YouTube ate nga bwagemula n'okugemula ng'ayambibwako ate n'ali mu byuma. Muyina kukola ebiri nga walukuku. Muwonge Kasasambula Bbwa tutandise. Owulira bulungi? Ab'Essanje bakuwulira. Waliwo gweyagala okutumirawo gw'ogamba nti gundi ono kamukooneko. Ani? Musomesa wange ow'Oluganda Teacher Bossa George. Awulira? Yeddira Ndiga. Muzzukulu wa Lwomwa. Genda omubuuze jjajjaawe Lwomwa lwaki baamutuuma Lwomwa. Ekibuuzo nnamba esooka. Kiraza mwoyo lugero malayo. Ng'eridda mu nkovu muwe obubonero busatu. Ekyokubiri kabula buteegero. Ng'omukazi ow'envuma. Wakayima Kiganda Franka ng'ow'obusaasala omunnyo Kiganda Franka muwa kabonero. Kiganda akasaale mu kigere okawonye. Kale katugende ku lwokusatu. Katonyeze ng'omukadde akogga. Kagenderere
kagenderere muwe obubonero busatu. Olwokuna kagwe ensonyi katonyeze ng'omwana abba nnyina ng'omukazi awoza nebba. Olwo lwe mbadde nsinga okwagala luli terugira nnyonnyo lulimu embeera y'okumaasa entungo lwakuba temukimanyi. Kale nga bakuwadde era obubonero busatu. Ekibuuzo ekyokutaano kya buwangwa. Omulangasa kye ki? Omulangasa ye mulenzi akuliridde nga tawasa. Omulenzi akuliridde nga tawasa muwonge muwe obubonero busatu. Ekibuuzo eky'omukaaga. Mpa ekigambo kimu kyokka. Ekigambo eki ekitegeeza obufumbo. Ddya. Bakuwe obubonero busatu. Ekyomusanvu nagambye nkubuuza 10 erisooka. Kisoko okulinnya mu mmere kitegeeza ki? Kitegeeza kusanga abantu nga balya. Kusanga abantu nga balya obubonero busatu. Kabbinkano leero nno mukatutte. Ekyomunaana okubeera kawenkene nakyo kisoko kitegeeza ki? Muntu okubanga mukambwe nnyo. Muntu okubeera nga mukambwe ennyo nawo bakuwa obubonero busatu. Ekyomwenda gulama. Mpaayo nakongeza kikolwa ez'ekifo. Kale waakiri 2 z'omanyi. Kirungi kinene. Wakayima. Sega Joseph. Senkuwadde. Waggulu wansi. Bakuwa akabonero kalamba. Nagambye nakongeza kikolwa ez'ekifo. Bakakuwadde segawa akabonero ko. Tugeze ku kibuuzo ekyo10 nkuwummuze. Wuliriza bulungi. Omwana azaalibwa ngadda ku mulongo kizza ayitibwa atya? Ngadda ku mulongo kizza ayitibwa atya? Kamya. Ngambye nga mwana muwala. Nakamya muwa obubonero busatu nkuwummuza. Tweyanzege mpa obubaka bwo musajja mukulu. Awuliriza Akabbinkano Kasasambula Bbwa naafuuse Kasasambula Bbwa. Obubonero babuyoola ngenze ku mukulu ani ono? Sega wa Joseph. Nakugamba erinnya eryo buli lw'oyingira ng'ekizimbe kino zito nnyo. Olaba waliwo n'akutte kunywa nga olyogeddeko n'akatuuyo kamusse. Erinnya eryo ne bali kunnyonnyola wano zito. Kale naawe olina oddikuuma agambye nti n'oli head teacher Mulawa Kalidi Kikungwe mwana wange tonswaza. Nono n'agaaye head prefect Kikungwe Ssennono Henry tonswaza. Nono n'agamba ye head boy Katongole Salimu tonswaza. Byavaawo okubeera ne head prefect ne head boy. Semanyi ebyo gye baabiwa Wakankula gye twasomera mwana eyo. Kale naye ffe gye twasomera eyo mwana twabeeranga ne head boy. Nze Nandawula Aisha head galo Kikungwe kwagaliza buwanguzi. Bano bayizi ba Olevo Asimwe Joseph Serwadda Dennis Nannoza Anita ne Roman tukwagaliza buwanguzi. Nalugo Dado kale Nalongo Dado akwagaliza buwanguzi. Nalongo baba bweza nnyo. Abayizi ba Elevo Katongole Salimu Naluyange Hadija Nansamba Irene wamu n'abayizi b'Ekisulo bonna bakwagaliza buwanguzi. Manager KY Supermarket Kayigwa Victor wamu ne Muwonge Ivan bagamba nti gwe wekka. Nze Nakayiwa Miliani balage waaka oyina waaka kale Kakoza Bubeka n'abakoza Matovu ne Katongole bakwagaliza buwanguzi okuva from Hanks Aziz Mugerwa Banks UK. Bavubuka mmwe oli Kikungwe Kana Habib n'abakoza Mastula bagambye nti Mukama akubeere. Kakati obwe bubaka mukulu Sega oyina gw'oyagala okugamba nti owange nnyingidde emiguwa omu yekka.
abafumbi b'ekikungwe nga bakulembeddwamu mukulu Hasani, Maama Junior, Uncle Semanda wamu ne mukulu Oscar. Yabadde omu naye kale katukigende bwe tutyo mpola. Sega wantandise n'engero ze ezisooka 4 bannaffe aba St. Andrew Greenlight wali ku Kapenda gwe engero zino bye bazze batutambuza. Akuba owuwe akuba awumba engalo busatu katonyeze teyeekanya mayiba yiwala ensogasoga alima ensogasoga omukyala Wakayima Kiganda asimba emisogasoga Kiganda muwa akabonero. 3 akola bya mbyone ng'obusabi akolera ewaabwe ng'owobusabi akola ewaabwe obusabi akola ewaabwe bakuwa obubonero 3. 4 akyogerako si yakireeta omunafu si yayita enjala omunafu si yaleeta enjala mukazi obudde okyalina omunafu si yayita enjala Wakayima muwonge omunafu tayita njala kujja omunafu n'oliwo edda kyayogera muwonge musaleko obubonero 3 muwonge ku kekechwawo omukazi omunafu tayita njala kujja so si omunafu tokomaawo kitu kiteeka ku mukazi muki kale tugenze ku kyokutaano abaffe kino kinnyonnyonnyole bulungi omuntu akitegeere. Kaasuze katya kyeki? Kaasuze katya gaba mafuta agatwalibwayo omusajja enkeera nga batwala omukazi ab'ekitundu basobole okugabanako. Wakayima mafuta gokka nedda ate kati Wakayima namuyise ne mutavaayo gabeera mafuta ebibiriiti ebbomba y'ebibiriiti akabinikiro ebintu omuko byakeeza okusobola okufuna omukyala we tebakuwadde kabonero. Ekyomukaaga enteeka kyeki? Enteeka enteeka omukazi omuyombi Wakayima Kiganda omuwala atannalaba bya bufumbo nga tannafumbirwa omuwala atannalaba bya bufumbo oba atannalaba bya bufumbo nga tannafumbirwa Kiganda oyo muteekeko obubonero 3 ku kekecu ye muwala okufumbirwa nga talabanga musajja gye tuyite enteeka. Tusomesa bantu ono Kasasambula boti waliwo kusaaga tugenze kuwamma ku bisoko mukulu Segawa okulya mu lulime ne muluzise kisoko kitegeeza ki? Muntu kubanga wankwe ng'aggyewo omuntu eno n'ambulya kirala namaana akizza n'ow'omulala kubanga muli wanguzi. Mutunnyonnyodde njagala mukkakkane. Wakayima muwonge ye muntu okubanga talina ludda kwagwa oba kwanyweredde. Muwonge muwa akabonero ye muntu obutabaako ludda kwanywerera ye muntu gwe tugamba alya mu lulime ne muluzise bwe boosanga bannaaganaaga bwajja eno bwagira ati naye kati bwonnyonnyola wali ate otaddemu ekisoko okunnyonnyola ekisoko titukyagala. Ekyomunaana okugwa mu bulago okugwa mu bbugo kisoko kitegeeza ki? Kugwa mbuzibwa obudde olina kufa obudde olina kuttibwa olina obudde kutuga. Wakayima muwonge kwegayirira muntu butakuwaabira ng'obadde olina kyokoze. Muwonge muwa akabonero kwegayirira muntu butakuwaabira butakuloopa kwe kugwa mu bbugo. Akabbinkano tuli mu mutendera gwa Kasasambula Bbwa bano nno bamanyi bo tugenze ku Gulama kino kitunnyonnyole amannya ag'olukale kyeki? Ge mannya agatasosola agaweebwa ebintu okusinziira ku bikula byabwe ku kikula kyabwe okugeza abakazi
abawala tumuwe kuba kano ndowooza kano kayogeredde wali okalabi kano bakuwadde obubonero busatu nene bwalagambye nti gemanya agazingira awamu ebintu nga naye kwotaddemu kali nga tigasosodde tukuwadde ka tugende ku kibuuzo eky'ekkumi nkuwummuze ono mwana muwala adda ku mulongo kamya ayitibwa ani Nakaggwa obubonero busatu wummula mukulu jangu obubaka bwo ate tutambule bwe tukyawuliriza tuli mu kabbinkano kasasambula bbwa kasaale mukegendereze ono agambye ye muzira mbazira era nga musomesa wo w'Oluganda Mayiga Keri tonswaza nze Silivia Najjumba okuva mu Bbwa Finance Solution Twin Tower Building Room 28 main floor opposite Stanbic Bank. Eba ono takubye kalango ono nno mukyala Silivia mugambe sente za kalanga azireete naye nga akwagaliza buwanguzi okitegedde nze Lukwago Ibra ekyotera nkwagaliza buwanguzi abayizi ba siniya eyokusatu bonna bakwagaliza buwanguzi Sennabulya Paulo St. Charles Lwanga akwagaliza buwanguzi Mwami Dos mukulu Kalema Dominic akwagaliza buwanguzi abayizi ba siniya eyokutaano n'ey'omukaaga mulimu Arnold Lusambya bakwagaliza buwanguzi ne wabaawo ne taatawo Ndawula Richard atali ono maama wo Teddy Nakimwero nabo bakwagaliza buwanguzi ne wabaawo ne Sali Idris Mbirizi Town bakwagaliza buwanguzi Kayemba Rogers okuva ku tiimu Roni bakwagaliza buwanguzi ne wabaawo owa Yudaya Computer Center and Stationery Twin Tower Stanbic ono naye akalango mumpe ojja kunkolerayo ka invoice mukulu Ndawula naye nga naye akwagaliza buwanguzi omukulu w'essomero Musajja Akaawa Dennis akwagaliza buwanguzi mukulu ebyo bibyo tumirayo omugo gamba nti ono omusomesa wange ow'olulimi Oluganda Swakakeri Mayiga omuzira owokubiri kamale n'okuteerako kawewo si kyekyo tutandise n'engero nnyo olusooka erwanira obuko katonyeze omuyemu obubonero busatu katonyeze awaddugala weewalaba eriiso ly'omukulu busatu kanaaluzaala katonyeze ng'omuwulu amulisa ku mmere yazuula ekkovu nedda ng'omuwulu amuzza ku mmere Wakayima ekyo kiri ng'omuwulu amulisa ku mmere ya nnyinimu toyongerangako kirala okitegedde tugenze ku kibuuzo ekyokuna kino kiggweso ne gwayagala mwagendedde nga ne gwayagala mwajjidde oba mwagendedde jako kimu mwagendedde kyotutte mwagendedde kyotutte kifu Wakayima tewali nga gw'oyagala mwajjidde tugenze ku kyokutaano bya buwangwa kibuuse mu kuyege kyeki kya buwangwa ekintu kye bayita kibuuse mu kuyege Wakayima tetulina kibuuse mu kuyege ye muwala oba omukazi atwala ebbanga eddene ennyo nga tafumbirwa tubayina wano bangi besaagala kubagamba naye beetegedde kale tugeze ku kyomukaaga ekkanzu Gomez omuko byatwala oba byawa abakadde abamuzaalira omukyala biyitibwa bitya mu Luganda
Omutwalo. Oyina obudde. Wakayima. Muwonge. Embugo z'abakulu. Embugo z'abakulu muwonge muwe akabonero kamu oba osobola oziyita ensumiko. Ekitegedde. Kale tugenze ku kibuzo ekyomusanvu. Okubeera bisoko, okubeera mu kuba byayi, kisoko kitegeeza ki? Kubanga osaaga nnyo. Oyina obudde. Kuzanyira mu nsonga. Oyina obudde. Wakayima tewali ye muntu abonereza nga asaasira. Kana gwegwe oyinza okusanga nga ajjeyo nakagwe taddamu gwe tuyita mu kubya byayi. Tugenze ku kibuzo ekyomunaana. Dunga okuyigga nakyo kisoko kitegeeza ki? Kugenda kuyigga ne mutta ensolo. Okyalina obudde. Kufuna ky'obadde oyagala. Bakuwa obubonero busatu. Kufuna ky'obadde oyagala. Gula mawuuno. Mpaayo ekika kya nakongeza kikolwa ez'empisa ne bwebeemu oba bbiri ky'omanyi. Muwombeefu. Oba? Muwulize. Mwetowaze. Ezo sinnakongeza kikolwa ez'empisa. Wakayima tewali walibadde ogamba mpola, boggo, lulonda kambe, kyejo, bwe kityo. Okitegedde? Tugenze wano. Ono abeera omwana omulongo. Nga muwala. Ngadda ku kigongo. Ayitibwa atya? Babiri. Oyina obudde. Nakati. Oyina obudde. Wakayima oyo gwe tuyita kizza. Mutegedde. Nemba wumuzaamu katono mwenna njagala kusooka kujjawo okububaka bw'abakadde baffe bano. Tuyina bannaffe bakuteesa Metalworks ekyotera. Bannaffe bano bagamba nti tukukolera enzigi, tukukolera gate, tukukolera ebitanda by'amasomero, entebe ez'ebyuma ennungi ddala, enzigi ez'ebyuma, amadirisa. Ffe twakuguka mu kwokya byuma. Tuli awo opposite ne Posta Uganda. Tufune ku nooti 7554 47 35 84. Bannaffe bano bakuteesa nabo tutambudde nabo mu Akabbinkano. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Masaka State School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe. Bannaffe bano bagamba nti bayita abayizi mu lusoma lwabwe luno olw'omwaka 2022 mujje tubatendeka obusawo nga wamala siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga era nga watwala amasomo ga sciences. Tuli wali Kalagala Mukungwe, jangu ng'olusoma luno terunnakuyitako nnyo. Tuli ku nooti 7 nooti 9 4 bina oba nooti 7 nooti 8 157 206. Netugamba Buddu Institute of Design and Technology. Lino ly'essomero ly'ebyemikono liri wali Kabale Bugonzi ku luguudo lw'e Kampala. Bakoola abayizi mu abaze ekyomusanvu, siniya ey'okuna, siniya ey'omukaaga. Nammwe mwenna abatasobola kweyongera mu misomo gyammwe mujje tubatendeke emirimu gino mingi nnyo gye tuyina nga tugaba ne certificate, ebyokwewunda, ebya hotel management, ebyamasannyalaze. Bingi bagaba ne basale. Basomesa ne computer. Ati gwe ngoyagala okumanya nnyo ku bya Buddu kwata akasimuko teekamu nooti 7556 384 365 oba nooti 758 335 710. Bannaffe ababazanya n'engo guest house tuli mu Kimaanya mu kibuga Masaka. Bw'oba ova eri ku lw'Emutukula yita ku Yellow Knife ojja kuba otulaba. Tulina ebisulo birungi nnyo, security ennungi, ka music kalungi, ebyokulya tubirina. Tuletera abagenyi tubasuze. Naawe jangu weewummuzeeko owummulemuko kuba gye ngenda okuwummulira nga mmaliriza Akabbinkano kano nange mpummulemu. Naye nga tuli ku nooti 754 9 56 7 St. James Senior Secondary School kyotera. Essomero lino liri kyotera mu ttawuni awo nga Kasaawe. Tulina buli kimu ekyetaagisa omwana okusoma. Tulina abasomesa abatendeka obulungi, science laboratory, library weeri, computer room weebiri.